Bagamba Amin yali teyasoma naye yali yasoma obuserikale nga muserikale mutendeke ate mu kitongole ky'ekikessi kyalimu abavubuka abayivu nga mu bukessi w'amaanyi nnyo amawulire yagafunanga yasindika nga MiG ezimu ennyonyi ezo eza Russia MiG nga azivuga nga kayiba mukukulu neziyitawo nga ku macoba sawa neziyitawo n'agenda agibululira eri okukakkana ng'akubye Tanzania netugamba ffe tuyinza nakuva na wano Amin engeri gyakuba emmundu abo balemusobolerawa olaba gavumenti emanyi abantu baayo obuzibu bwe balina ate nga ne sente bazeyambisa bulungi zigenda mu ebyo ebiki mwe zirina okugenda okusomesa omwana okumugurawuninga nga kikulu nnyo. Nkwaniriza nate ku channel ya Lubega Ibrahim Kasinga takajjo bunaku era nga nze Lubega Ibrahim Kasinga kubaza ne nkutegeeza nti webale nnyo okunyumirwa ebyafaayo kyokola kyatendera kya bbeeyi tusiima era tukwebaza. Kakati njala kutegeeza nti nate era olunaku olwaleero tutuuse n'emboozi ey'ebyafaayo wabula nga ku mulundi guno tuzze ne musajja mukulu Mujjumba Joseph Balireete Kirevu. Omukulu ono yazaalibwa mu 1959 tulete tunawana kufuna bwetwaze kuba twabufunamu 62. Kakati nagenda tunyumiza bya laba okuva luyatandika okutegeera nga bamuzadde okutuuka kakati olunaku olwaleero. Naye nga mu byo agenda kubeera nga asinga otunyumiza kubanga mu kitundu mwawangalira mu muluka gwa Buyiisa mu ggombolola limanyikiddwa nga Kirumba bisangibwa ku luguudo lwa Masaka Bukoba. Kimanyikiddwa bulungi nnyo nti olwo lwe luguudo olugenda e Tanzania ate era ng'ojjukira bulungi nnyo nti olutalo olwajjako President Idi Amin dada lwayita ku eri ekkubo kubanga ekikosi ekimu kyayitawo ekya musajja mukulu Milton Obote ekya kikosi maalum oyita ojjoko titokerusaako n'abalala. Kakati omukulu ono engeri gye bamuzaalira mu kitundu ekyo oba ku kkubo eryo yalulaba bulungi olutalo luno kuba lwamusanga agenda kubeera nga atunyumiza lwamusanga luddawa lwali lufaanana lutya mu mbeera efaanana bw'etyo. N'olw'ensonga njala kutegeeza nti teweerabira okubeera ng'oteeka obubaka bwo mu comments okulayikinga n'okusharinga kubanga gye tukoma okubeera nga tugejja n'okwongera okufuna obusobozi obubeera nga nate butuyamba okukola emboozi endala. So tosubwa emboozi eno nkwagaliza okujuliza obulungi ekunyumire. Erinnya lyange nze Mujjumba Yosefu Balireete amanyiddwa nnyo eng'erinnya erya jjajja lye bampita erya Kirevu era abo tuuka ne bagamba Kirevu oba ontuuseeko. Kirevu yali alina Kirevu kinene oba linnya yali Maliko Kirevu nga oliwa ku kitundu kyo we banzaalira Kyamuyimbwa mu gombola yaffe yedda yabeeranga Bukoto naye banzaalira mu maternity Kabwoko ng'ennaku z'omwezi 25 ogw'Ekkumi 1954 tunafuna bwetwaze lwengwa ku nsi nga kabaka bagenda okumuwaŋŋangusa ne banzaala nezaalibwa omugenzi Bendikito Kaggwa ne mukyala we Rosalia Nantume Nabbanja. Ndi musajja wa Nkima. Mama wange yali wa Mbogo era ab'Embogo be bakojjange. Babazaala abaana bameka? Batuza taata yali musajja mugagga ate nga multi-partist. Yatuzaala abaana 18 mu bakyala abawerako abalenzi 10 abawala 10 abalenzi 8 nga nze omu ku batennyo. Mukyaliwo mu basajja 8 waliwo omu nze
abakazi 10 kusigaddeko basatu era obwo buvunanyizibwa bwe tulina okubeera ate n'abantu abo abatufuddeko abaana n'abazzukulu abasigaddewo bwe baba bajja kwebuuza ku ffe bye bizibu ebyo tuliwo ate abantu b'ennaku zino tebakulemberekeka tebaweebwa nnyo magezi agamba muwa amagezi agamba kazende agamba ki oyo muzeeyi bakaddiwa bali mu analog ate ffe tuli mu digital kale ate olumu ne batomera ate ne badda soka kwekoona soka kwekoona naye tuyigezaako okubeera nabo abamu bakyawulira abalala ne bawaganyala tugenda nabo betukyakwatagana nabo bwe bakuzaala olwokula emisomo wasoma oba nasomako natandikira mu Butale primary school nandibadde njija mu St John naye maama wange yazaala abaana basatu ye ng'omukyala naye nze nafikkawo kakati nga ntiisa oluguudo nandibadde njije Kabwoko nga ntiisa oluguudo olwo lunene mwasanjala nti emmotoka ziyinza okukola ki okuntomera kakali kwe kuntwala e Butale naye nga Butale era yali abalirwa mu parish eno era gye nasomera kuva primary 1 okutuusa mu P7 kakati bwe tutuuka mu P6 mwenda nkaaga mu mukaaga nali nesunga okujja mu junior Kabwoko nga ebisanyizo byonna mbirina nja kuyita ate nali muddusi na muzanyi wa mizanyi emingi nga nabano bwe twajjanga ku zone era zone yaffe yabeeranga wano e Kabwoko naye ku zone nange nga mbajonyesa mu kudduka olumu ne mu mupiira nga nabo banengera nti omwana we Butale oyo kali jeno naffe tujja kumufuna mu junior naye dwe bajjawo junior ne bateekawo P7 bagatta junior 2 ne 3 ne bakola ebigezo omulundi gumu mu mukaaga kakati ab'ebyenjigiriza yali egenda ku junior M ne bagiteeka ku primary 6 nebera P7 endala ne bagitwala mu senior 1 kakati fe nzomu kubasooka okutula P7 1967 ne benavaayo ebigezo wabiyita bulungi ebigezo nabiyita era ne bampita ekitovu bampita ne tugenda ekitovu mu St Henry's gye nasomero naye newankubadde taata wange yali mugagga naye bwe yafa mu 1964 bakulu baffe ne batugajambulako ebintu byaffe kakati bwe nagenda mu senior maama wange yasobola nnyo okunsomesa senior 1 naye ebiseera ebyaddirira ne babanga bangoba nnyo era emisomo gyange egya secondary saagikwasaganya bulungi era bwe nakoma nentandika okusomesa wali mu senior 1 ne bala senior 4 senior 4 baberanga bangoba ne nsoma yetamu ate ne bagoba ne mwezi ne bakugoba nodda kale ne sikwasaganya bulungi misomo naye ngenda mpola ne mmalako wasoma ng'ove no bwogenda kitovu natwala nga y'ataano ate brother nalabanga sente ziyitiridde nagaddayo ogenda oleete sente ekisulo St Henry's ebiseera ebyo ng'omuntu omuntu gwe balwala nti asomye nga agenzeeko ekitovu St Henry's lyali essomero mu bakatoliki nga togenze kitovu ng'oli mu Masaka Buddu eyo era nekakati baga nti oli waawa nti St Henry's wasomera St Henry's ng'abantu
bafuna bagayo yes era ebiseera ebyo nabadde mwezi gumwe mabega nali mpita mu Masaka nagati nayogerako ekitovu anagayera wamma yasomera kitovu tolaba bwafunze ekikalu olaba ekifaananyi neeyisa waliwo enjawulo oyina bojjukira be wasomako nabo nga baali b'amaanyi nga bamanyikiddwa bangi waliwo wano Hamani Kibirige bwe twasoma yali ko head teacher St Henry's Itovu abasajja ba Kaddu Kiberu abo basomera mu St Henry's ekitiibwa Kaddu Kiberu Dr. Kigoye ayina eddwaliro ne Masaka waliwo yali Katikkiro yawummula mwami Vincent Mayiga abo be baali batukulembedde naffe nga tuli awo wakati kati bw'oba omaze senior 4 ogenda mu kusomesa seyongerayo maama wange yayita kyayina ssente zindabirira ate nga naye alabika akaddi nembeerawo nga mulabirira naye nga nsomesa nga licensed teacher naye oluvannyuma nafuna omukisa neneyongera nensoma grade 3 nentandika okusomesa ate nengende Kabale Sanje mu 78 twali tugenze kuddamu kutandika manyina bwe nasomesanga mu senior kakati ne bantwala Kabale Sanje tuzeewo senior eyali egudde kakati ne baga nti ugira osomesa mu primary mu 78 naye 79 twali tugenda kuddamu okusomesa senior ebyaddirira awo byali byangu mu zaali naku z'omwezi 8 Desemba njijukira baali bagaba obwawule Kakoma omusajja Tanzania n'asimbula emmundu nga tebana wakusimbula mundu jala kuza katone mabega wasomesanga licensed teacher oluvannyuma nengenda nensoma licensed teacher oyo yafaanananga atya era license yagifunanga atya si wabeeranga mutendeke kakati ffe twavanga mu senior tewabeeranga mutendeke naye olw'okuba wali omazeeko senior 4 nga ensoma eyo bagibalanga eri equivalent yenkanankana kumpi nowa grade 2 obanga omusingako kubanga ate gwe bali osomye nnyo science kakati era batwagalanga nnyo mu kusomesa science mu primary naye ate bwe wabeeranga nga oli mwojo ogizeeko ne mu senior osomesanga senior 1 2 3 ng'osobola okusomesa era n'osomesa bulungi abaana ne bayita ng'ebintu obitegeera era twabitegeera abaana nga twabasomesanga ne bayita naye oluvannyuma olwomusala nga gufaanana gutya kakati zabeeranga bisiringi 345 omwezi naye ate nga owa grade 2 afulumye yabeerangawo siringi 315 naye nga owa senior fa musingako newankubadde yabeeranga license ng'afuna 345 naye nga sente ezo bw'okubisaamu emirundi 10 oba n'okusingawo omusaala ogwo nga gugasa nnyo omuntu nga afunamu kubanga kati kankujjukizeeko bwe twali ekitovu twapangisanga emmotoka siringi emu okujja e Masaka siringi 5 okujja e Masaka okutuusa ekitovu bwe mwabanga muddayo nga mubeera 5 buli omu aleeta ennusu emwemu ne mugenda nga mupangisize emmotoka ebatuusaawa ekitovu olaba kyali ky'amaanyi kakati era akagaati kabbaani kati akagula 5 kagulanga sente 2
ate bwe wabanga ogula packet ng'osasula nusu nga bakulekeramu sente 2 ziri olaba kakati buying power ye sente ziri yali amaanyi enusu yali tennagwa bweti era situmanyi ebingi nnyo ekyagizitoyanga abantu baffe mu byenfuna baali basoma ebyenfuna nga babikontrolinga bulungi naye kakati bali bakututta okutereeza essomero eryali ligudde bwentuuka nentandika okusomesa mu primary nasanga waliwo teacher abulawo nensomesa science omwaka ogwo netugumalako naye twali tukyaliyo awe emitawaana wejjajjira ate netuddukayo 78 omanyi byonna ebyabaawo byatandika 78 kwegamba ffe okuddukayo twadduka lutalo lwa Amin olutalo lwatandika mu 78 nga guggwako olwo bino byonna ebyali bigenda mu maaso ebyobukulembeze obote amengo tebibakosa eri wala Kabale Sanje oba obuzayo mayiro nga oba 2 sizuwera n'2 okutuuka emutukula oba okutuuka ekanabulemu singa siwala era bwanga oyimiridde ku kasozi kano ak'Ekabale Sanje ng'olengere olusozi eNaŋŋoma olumu oluli e Tanzania tujja kulaba mu kunyumiza ebyaddirira awo kati oli ku ssomero mu 78 kyekibaawo olyoka oddukeyo kakati wabeera okusojjana wakati wa Nyerere ne Amin kakati bwava e Singapore nadduka yajjako e Kenya n'agenda e Tanzania gye yafuna obutuuze n'abeera eyo naye yasinziranga eyo n'ayagala okuseketerera Uganda nga asinzira Tanzania era ebyabangawo bonna n'obuyeekera bwa basajja abo nga balumba basinzira ki Tanzania naye kyenjagala okukugamba bagamba Amin yali teyasoma naye yali yasoma obuserikale nga muserikale mutendeke ate mu kitongole ky'ekikessi kyalimu abavubuka abayivu nga mu bukessi w'amaanyi nnyo amawulire yagafunanga naye kakati kwe kubeera nga ebyakolebwanga eri ng'abimanya naye lwakuba bamukozesa ensobi basajja bali nabo baali bangeri bamukozesanga ensobi naye abantu be yakwatanga olumvu yanywezanga babeerangako akakwate n'abasajja bali abayeekera beebo bennyini abamuyeekera kakati tuba twakawummula 8 Desemba baali bagaba obwawule ekakoma kakati twali tulina obwa Sabadikoni bwa Church of Uganda nze eri Kabale Sanje isomero lyali Church of Uganda kakati twali tuwulidde nti nga 8 Desemba bagaba obwawule omusajja tuba tuli awo ssaawa nga 8 ez'emisana omusajja n'afumbukula emmundu eyo nali sigiwulirangako oluvannyuma twamanya nti yakuba emmundu eyo n'akuba okuva ekibaale ng'ajja mu layini okutuuka ku nnyanja Nalubaale nga akuba ebikompola era nze nawonera ku luti
ekikompola ekimu omanyi bwe kigwa mu ttaka lino eryaffe erya bulijjo ebimu tebifuluma naye ekikompola waliwo ekikompola twali ku kasozi kumpi n'olwazi ekikompola bwe kigwa ku lwazi byonna bikola ki bisaasaana ebyuma ebyo kakati bwe kyagwa ngenda okuwulira akantu kagira ebyo ebyuma byatuyitako buyisi nga tusamaliridde twawonera ku luti kubanga bwe twadduka oluvannyuma nga wayise emyezi ng'ebiri n'enjije ewaffe ekyamuyimbu ekikompola kyatta webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga ropa free mosquito repellent tewali nsiri ejja kuluma ropa free mosquito repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Afriaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Ekikompola kyatta kojjange ebyuma ebyo ebyajja bwe kyagwa ne kivaayo ne musalo olubuto n'afa nange eri nawona buwonyi nenjijukira nti nawona buwonyi era ebikompola bwe byeyongera twadduka ne tuyita mu kisagazi ebisagazi ne bitwokyo ne bitusala obulago ogenda okwekanga nga tuli eri mu Kisenyi fena tubunye emiwabo twakomawo oluvannyuma ng'obudde buzibye naye ne batugamba nti abasajja n'abali egindi badduseeyo kakati yaliwe Tanzania yayimanga Tanzania nakuba bwati emundu eyo yali esaggula abaserikale ne bagoba bwati bwe yakubanga emabega waabwe nakuba mu maaso gaabwe kati nakuba wakati ne babuna emiwawo ne badduka bagobayo abasajja ba Amini naye ng'ebyo byonna tebinnabaawo olutalo lwali runyiinyiitidde eri ennaŋŋoma waliwo lwe twalaba ekiro nga amasasi omuliro gwaka ku lusozi bawanyisiganya amasasi n'abasajja ba Amini nabo baali b'amaanyi singa si yali mundu eyo olutalo lwali lujja kunyiinyiitira nnyo we nalabira era Amini ebbanga eryo nga tono emundu eyo tennaba kujja yasindika nga migi enyonyi ezo eza Russia mig nga azivuga nga kayiba mukuukulu ne ziyitaawo nga ku macoba sawa ne ziyitaawo n'agenda agibbululira eri okukakkana ng'akubye Tanzania ne tugamba ffe tuyinza nakuva na wano Amini engeri gy'akuba emmundu ababale musobolerawa naye emmundu eyo sabasaba yeyamalamu ekigwo kakati emmundu eyo we yamaliramu ekigwo ffe kwe kudduka ne tuva ekabale Sanje tetwadda n'eno mu luguudo nga ebimotoka by'amagye byonna biri ku luguudo luli olwo mwasanjala oluve Mutukula n'abaserikale Sanje nga bayitiridde obungi twayita eno mu Kisenyi bakiyita Kamuganja ne tusomoka omugga Naruddugavu ne tugguka Ekijonjo tuli ku bigere tewalina kye twasigira nze nakwata ekintu eki nakwata ekikapu kyange nenteeka mu dictionary nali nina n'ebinyeebwa nga sibisekule naye nga biri awo nembiteeka mu kikapu nentambula nengamba byonna ebingwako mekatako empeke zange nga 5 nenkola ki
neyongerayo nenkuuma olubuto naye abantu mu biseera ebyo sirabanga kisa bantu kye baali balina era omukama abawo omukisa bonna gye bali buli we watuukanga nga bakwaniriza bakuwa woneebaka newankubadde tebakuwadde oba buliri naye nga obeerako wona yateeka oluba emmere nga yali ebeeranga free bafumba emmere ne bakuwa amazzi n'onaaba kakati twasula bwawe olunaku enkeera ne baga nti baayokeza nga abaserikale baga nti abaserikale kati bali kimukunda bali awo wonna ebimotoka byonna n'ebyokulwanyisa byonna biri ku sayidi y'oluguudo nga olumanya kige muwulira agali mu basirikale bemumanya abalumbyami waliyo Maria Mungu omusajja oyo yali akuba emmundu Maria Mungu era nawana ekaabwoko yali ku kazozi kali kwe baali batadde omuzinga wano nabo waliwo emizinga katuddeyo wali emundu evuze mudduse ku ssomero muze musula mu maka g'abantu ab'enjawulo abantu baali bakisa kakati tujja tutambula tuva ekifuuta tujja tutuuka ekabira tujja okutuuka ebiikira tutuuka kakati ku luguudo mu kibira ebiikira awo nga toyinza kutambula ng'odda Masaka wabula twakutula bukutuzi luguudo ng'amajja agali awo bagambye nti oliwo emmundu eri mu kibira kya Kalitunsi awo nabo basimbye emmundu ey'amaanyi baga nti luno ng'abaserikale abali awo mu biseera ebyo twali tutya nnyo abaserikale ate omusirikale mu lutalo asobola okukola ekintu kyonna kakati naye ng'ate bambi bagamba muyitewo ffe twakutula bukutuzi ne tukwata ekkubo erigenda ekirembwe ate ne tudda mu byalo eyo ne ntambula gye nasanga mikwano gyange ne bambula ne mbanyumiza olutalo bo nga bali natwasanga ku mwenge banywa ne mbanyumiza olutalo nga mbabulira ng'ava mu ddwaniro eri gye tubadde ate bo bansekereranga busekerezi nga bagamba nti ono yatidde bulala tebinnatuuka bawulira biwulire tebinnatuuka yatidde bulala nga bansekerera kwaliko omwami bamutanga Yosefu Kinsambwe ebyo twamusanga awo yali musuubuzi mukulu ekikugutiva ekyotera nga ali awo ne bantunuulira bansekerera naye ne bagamba nti mwetegeke mujje abaana bammwe mubajjewo mangu bwe mutaabatwale wala mujja kuswala nga mubadduseeko ng'ekintu ekyo kituuse ne bagamba nti ono yatidde bulala ne bansekerera nze ne ntambula ne neeyongerayo akati naye neeyongerayo nga ntambula ntuuka ewa kojjange ewala eyo mu maaso eyo ng'ekiwangala gye natuuka entambula namala akabanga olunaku olwo lwennyini nentambulira ddala nentuuka ewa kojja nandaba nge mwe kojja ekiri mu ddwaniro kiyitirivu naye omusajja akuba emmundu tezimulizibwa bwezivuga ezo naye mwetegeke kyomukisa omulungi waali walako nekkubo nga teri mu gundi region ya lutalo nabeerayo okumala akabanga nga tubeera tuwulira nti batuuseewa bano basembera badde mabega basembere mundu ng'evuga kakati oluvannyuma nga wayisa akabanga wiiki nga 3 nentambula era tutambuza nno bigere nentambula nenva eyo
nempita ebukoto nenjija natuuka kiro eka nensangawo maama wenakonkona eddoboozi yange yali alimanyi bulungi nampuliriza nasanyuka nnyo okundaba yali amanyi nafadda naye nasanyuka okundaba naye abaserikale abo baali beeyongedde nnyo mu maaso nga ne batuuse wano ikaabwoko abamagye ga Uganda nga bali kaabwoko kati basembedde ne mabega kakati wano waaliwo olutalo lunene kaabwoko kutula kaabwoko wano waliwo olutalo lunene Maria Mungu yaduumira wano n'akuba emmundu era olutalo lwe kaabwoko bwe bamala okululinnyako bayanguyira okweyongerayo naye abasajja baali basimbye emmundu yaabwe emitondo ne kalisi zaawo emmundu yanyooka nnyo wano okutuusa lwe babawangula kasita basindikamu kiri eyo sabasaba ate wano era ne bagumbululawo naye balekawo ebintu bingi nnyo ebikompola byali bingi nnyo mu kitundu kino ne balekawo ne ekimotoka kino kye bayita APC Armored Personnel Carrier ekyo kyasigala wano mu compound ye Kaabwoko kibadde kimazeewo ebbanga ddene nnyo okujjako emyaka nga 2 oba 3 egiyise lwe bajja abantu bajja ne balaga ebiwandiiko ne batwala ne bajja ne bakipangulula ne bakitwala ebiwandiiko nga bigamba ki baali balaga nti ebiwandiiko ebyo bivudde waggulu mu bakulu naye oluvannyuma ndooza byali si bituufu balinza okuba baali bafere ekintu ne bakitikula ne bakitwala omanyi kintu kizito nnyo kyaguma gagumu nnyo galina omubiri munene kale bwoba ofunye ekintu ng'ekyo kiyinza okuzitowa ttani emu oba 2 oba ofunye ekyabugagga ate nga byuma bya bbeeyi magye ga Amin oba ga Tanzania bwe bakirekawo aba Uganda be basuuza ekyo be basuuza ekyokulwanyisa ekyo olutalo luyinze babakubye bagenze beeyongeddeyo kaakati mba naakamala ennaku 2 oba 3 ntuuse mu beekika kyange ekyamuyimbwa mbagamba abange ate tuli bangi ekyamuyimba jjajjaffe yazaala naffe abaana kaakati ne ŋŋamba baganda bange mulina abaana mulina emmotoka naye mupakira abantu bukyali bwe mutabapakire bukyali mujja kuswala nga mudduse ku baana bamwe obwana mubulese nabo bakola kimu nga bali ne bansekerera ate ono Mujjumba yatidde bulala tuba tukyali awo ate wayita mmeka kakati ffe ne ŋŋamba maama ne tuvaawo ne tugenda mu maka ga taata waffe ate agali ewalala bayitayo Kasaali tuba tukyali awo omusajja naggulira emmundu ffenna twadduka ne tubuna emiwabo wabula tuddamu okuzisinkana e Masaka bayitayo Kabukolo nga baganda bange bali ku mmotoka ya loole Benz bataddeko abantu 135 abaali baseka baga nti gundi watugambye nange nadduka nentambula maama wange n'agamba nze sijja kusigenda kansigale wano mu maka gaani gabaze waali ye yali yafa naye amakaago n'asigala fene tweyongerayo
kakati mbasisinkana ne bantwalako ne tutuuka ekitaasa gye twabeera gye twafuna obubuddamu naye nga mu ngeri yonna abantu babasanyukira ne bababudaabuda. Omanyi entegeka za Lugaba nzibu za Katonda nzibu. Olutalo bwe lwabaawo olwo kakati tugeze mu mwaka gwa 79 lulinye lutuutse mu 79 bwali budde bwa mmere kyengera mmere yali nyingi nga ekitaasa twaliwo 135 waliwo n'abalala naye abantu bakeeranga kwetikka mmere kugituleetera mmere bijanja matooke bijanjalo kasooli buli alina kyalina ng'aleeta sitwaka abakonjala abantu batuyamba. Waliwo omusajja omukulu omu bamuyita Katongole yali mugagga w'ekitoma kumpi n'ekitaasa mu parish yatuleetera enkota z'amatooke 50 ne kilo z'ebijanjalo za 8 kale ng'obuyambi ng'obwo biri kintu nga bakireeta wabula ebizibu ebyabeeranga bya essential commodities ezo nga sukaali munyu nga tebikyalabika naye olwofunye omunyu nga nagwo olaba baleeta bannange kiki kyemutalina nti kino twabeeranga awo tukeera kumakya genda mu misa tukomawo tutuula butuuzi tewali kirala. Kambuuze olutalo lwali lw'abamagye n'amagye abantu ba bulijjo baalinga basanyufu olw'okuba Amin bamulumbye oba baalinga bennyamivu babalumbye? Owange olutalo luno Amin waliwo abaali bamukyayisizza abantu ne bamukyawa era bali ate nabano abajjanga bali balina propaganda nti ffe banunuzi tuzza okubanunula okuva ku mutemu. Omanyi buli kibi wabeerangawo rediyo yavanga Tanzania eyo ng'esindika amawulire eyogera ku mawulire ebintu Amin bye yakola n'olutalo we lutuuse kale ng'eyonoona Amin kakati ng'abantu bagaleka babamu abasinga obungi bawagiranga Amin bamukoleki bamujjeko bamukyayisa abantu naye mu biseera bino kati abamu bejjusa ne baga nti owange ofunda n'omusajja oli kubanga ebintu bye yakola byali bingi byali bingi bajjukirira ddala bajjukira abamu babayita embizzi naye embizzi zaali zirabirira bulungi abantu baazo. Ekintu ekyo bakigenderere Amin ebintu bye yakolanga yabikolanga. Ojjukira lugundi olukiiko lwa Africa OAU yazimba International Conference Center mu myezi 6 ekintu ne kibanga kiyimiriddewo naweesa ne Uganda ekitiibwa n'abasajja mu kivvulu ky'ennyonyi Brigadier Smart guweddeko ne bavuga ennyonyi ne bawandiika egundi OAU mu bbanga nga bayambisa ennyonyi. Kyali kyakuzanya baali balina obukugu yali akugudde abantu ate n'omukulabirira amagye yali musajja nno basajja be bali smart naye ebyobufuzi bwe biba bakusiiga enziro ne bakujjako. Omukulu Idi Amin bamukyayisa nnyo abantu. Kwegamba waliwo rediyo ate n'ebikolwa ebimu
batemulanga abantu bo abalala ne batemula abantu ate ne babateeka kwani kwa Amin. Waliwo ebbaluwa yali ewandiikiddwa mpulira sigirinako bukakafu nti bawandiikira Ben Kiwanuka ebbaluwa kuva Tanzania nga balinga abakolagana naye. Kakati Ben nanyiiga Amin nejegwa mu bakesi ba Amin Uganda ba ono akolagana nabali kwe kumuyoola ne bamukwata. Irandoza kali kagenderere kumukwatira kagenderere nakola ki ebintu bingi nnyo ebyakolebwa okukyayisaani okukyayisa Amin. Owulira bagamba nti Archbishop Luyumu yamutta naye munoonyereza muli bannamawulire munoonyerezanga ebyaddako munoonyerezanga ebyaddako ebyaliwo mubinoonyereze sijja kubyogera wano naye mubinoonyereze mubinoonyereze bwoba obinoonyereza abantu abasinga obungi Amin be yakwatanga babeeranga kakakwate kukumusekeeterera kubanga yabeeranga n'abavubuka. Nze waliwo lumu nali ngenzeeko mu Kampala n'ensula abantu mu Luganda lwange naye nga waliwo omuvubuka yali muvubuka asomye graduate nga toyinza na kumubala nti gundi n'agamba nti kakati nabadde mu Spain nga tugenze omukulu yali adda agendayo naye nga ffe tukulembera didi gundi abaketta ebigenda okubeerawo mu maaso. Kakati ng'olaba alina abakesi abali competent abasobola okuzuula ebyo byonna. Kakati bwe yakwatanga omuntu ng'alina ensonga naye nga bo bali bagamba nti omulabye obunanfuusi kugambye bwava dda. Abantu bangi tufiiridde mu kavuyo tufiiridde mu buvuyo tubadde enjovu ebbiri we zirwanira. Kakati ffe busubi abantu ba bulijjo ffe busubi n'olwekyo saagala kubyogerako bingi nnyo naye Amin bamukyayisa abantu. Ku bintu by'okukolera abantu tuwaddeko ebyokulabirako ebimu waliwo ebintu ebirala byali akola nga babikolera abantu ebikyamujjukirwako n'olwaleero. Amin yabikola buli kwegamba buli kintu kye yateekangako omulaka ng'agamba nti kino kikolebwe nga tayagala kudda mabega nti ate tudde eno nga kiteekwa kukolebwa. Mugadde mugamba kino nti gwe omanyi yayagalanga nnyo okweyambisa abakugu okumuwa amagezi era abamuwa amagezi abatamuwanga amagezi malungi n'akuzuula nti wabadde omubuzaabuza nga tolutonda. Kakati ebintu bingi byabula nnyo mu biseera bye naye ng'ayagala abantu babifune naye abantu abamu nga baagala kubikweka bukwezi. Kyova olaba abamu yabasiba nga babuzizza sukaali bamutage black market naye nga ebintu byonna yayagala nga bigende bulungi naye abantu abamu nga bamulemesa. Ekintu nze kyendaba ekyali abantu kye bamukolako ekibi kyekyokugamba nti ffe situkulemberwa ataasoma naye ataasoma ono ye yakolanga ebintu n'abaasoma bye batasobola ku mulembe guno. Gamba nga baagala nnyo okuyita mu bureaucracy eyo gamba mu mitendera mu gundi mu luteekateeka olwo
ebintu ebiremeseza eno peni yaba abasoma eyo gyolabe eyo ebuzizo obuwumbi n'obuwumbi bwa senti nga si byaliko ye ali kukukolera bantu magezi ebintu byanjigiriza kiki ebyenjigiriza biri bitati tukole tutyanga kuzimba nti kino kizimbibwe tulira yaleta ente zinusubulaya nusubulaya bwe yagenda e Bulaaya n'asanga enti nga bwe bazikama zivaamu amata mangi okusinga zino ezaffe n'agamba ente zino tusobola tutya okuzitwala ewaffe tuzigule tuzitwale nawaga nti ente ezo si nyangu za kukola ki si nyangu za kutambuza okujjako tulina kuzitambuliza mu nnyonyi n'akoleza abakugu abange ennyonyi zigula sente mmeka mugule ennyonyi tuleete ente ne bagula ennyonyi nezireeta ki nti sigamba nti ate tupangise yali ayagala ebintu yali ayagala okukola nga twetengerera ate yali akolera bantu simuwaana nnyo nti yakolera nnyo abantu naye ate naye yaliramu okusosola abantu be oba abantu be si kusosola naye abantu be bo bamweyibaalako nnyo olw'okuba baggwanga lye nabo ne bakola ate ebyambyoni singa bamuyamba ne bakolera abantu nga ye bwe yayagalanga olumu ebimu tebyandibaddewo munsasira kubanga nze mbadde munzimu nentunulira emirembe gyonna naye toyinza kubeerawo n'ogaa nti Amini talina kyeyakola Amini alina kyeyakola weefumiitirize ekintu kye bagamba nti kibi ekyobuzira kye yakola kwe kuddiza bannayuganda obuyinza mu bya bizinesi singa abasajja bali abayindi baasigalawo siwandibadde muddugavu akulaakulana newankubadde obudde bwali tebunnaba kubeera butuufu bantu kukola ki bantu kubyezza abamu baali tebalina bumanyirivu bwa bizinesi abamu batomera bitomera engeri gye baabigabamu eyo yaliko obuzibu naye okujja abayindi mu mitambo gy'ebyenfuna byonna okubimaamira naddala mu byobusuubuzi omusajja oyo yakola kinene nnyo nze yendowooza yange abasajja batandika okukola ne batandika n'okusuubula ebweru naye luli omuyindi nga takukkiriza fe bataata baffe baaliko mu movement eyali eyagala okutaasa abaddugavu nabo babeere basuubuzi mu batakabbu naye era bakirwanyisa nnyo ne ku ppamba ffe twali tuli bato nnyo nga abaagala okugula ppamba waabwe bamwetundire baagala okugula emmanyi zaabwe bamwetundire kwe kuzimba n'ebyuma naye era olw'okuba bali abasajja bo baali balina olutinde n'ebweru okutunda emmwanyi kagamba baayagala nnyo okufutyanka ate singa ne unioni zino sizajja twebaza nnyo Archbishop Kiwanuka eyaleeta bwavu mpologoma e Masaka ti bwavu mpologoma bw'oteerana nako naawe kulya bwe kutandika cooperative eyo n'abaddugavu ne batandika okwesubulira emmwanyi zaabwe nga bazitunda ebweru kyali kikulu nnyo naye obasajja bano abayindi okubajja omukono mu kibya newankubadde tekyali mu mateeka naye ayina omulimu gwe yakola nze nkimwebazaako nga nze naye bannange abamu
betwogera nabo bulijjo nga tusisinkanye bagamba Amin yakolonde. Oyogedde ku kyemmwanyi okubanga abantu batandika okubanga bazetundira ebweru nabo mmwanyi. Enteekateeka eriwo ey'okubanga wabaawo omuntu atunde emmwanyi zino nga yazigula eno ku bantu ye n'azitwala eyagala okujja. Ate oba otuzizaayo eri kagamba oba otuzizaayo eri mu buddu omuntu omu nabeera nga akontrolinga akatale yenna ebbeeyi gy'ayagala gyakuwa nga gwe singa oba olengedde eddirisa noga nti ate China bagula kaawa asingako yaddeko naye ng'ono ye yatunda akuuma ebbeeyi nga n'akatale ke China nawona yasalawo yagirima. Okulima emmwanyi eno nze nvudde nga ndi buto, emmwanyi ngimanyi nnyo. Taata yagaggawala lwakuba n'okuyitimuka kulima mmwanyi. Yatunda kolole 2 eza kibooko zetuyita lole 2 Austin ziri yali era n'okugula emmotoka Austin yenene yatunda kolole 2 ez'emmwanyi. Era bwe yafiira mu 1964 yaleka siringi emitwalo 4 mu bank. Emitwalo 4 1964 bw'oba ozibaze kati ziyinza nakubeera buwumbi 4. Sente ya luli yali ezitowa. Weefumiitirize fe ogenda okusoma mu centenaries. Dira eky'ebitaano okiteekeko eky'ekikumi okiteekeko akaataano zemmeka 605 ze sente ze twasasula ng'ekitovu mu boarding school 600. Njagala omanye twalyanga ennyama emirundi 3 ku Lwokubiri, ku Lwokuna ne ku Sande. Twalyanga ebyennyanja mu binyeebwa omulundi gumu. Twalyanga eggi buli lunaku batuwanga bbaani eya sente 2 buli kumakya ng'ebintu biri babisiisa omuzigo baguyitanga Mirida bwavanga bweru ndooza mu Netherlands eyo nga byonna ebintu bye tulya bifumbe bulungi bisiike 600 mata getunywa byonna ebyobulungi nga tubirina 605. De school Masaka Agakani siringi 4 naye kakati ekitovu bw'oba tolina milioni 6 mu mwaka 605 zabeeranga za mwaka si ttaamu 605 omwaka naziri 4 omwaka si bintu nga gavumenti emanya abantu baayo. Olaba gavumenti emanya abantu baayo obuzibu bwe balina ate nga ne sente bazeyambisa bulungi zigenda mu ebyo ebiki mwe zirina okugenda okusomesa omwana okumugrawuni nga kikulu nnyo ate n'omwana akula ng'alina kulya bulungi. Tuwangalidde ku ebyo ebyatukuuma era nange nga nvudde siizi togamba nti neerabira noga nti kabulubandi siiryeko kyatukwata ate neeka taata nga amaka
atuliisa bulungi era mwegendereze bavubuka ng'owasizza omukazi ekintu ekyokubiri okuggyako okukuuma amaka ekyokubiri kulya omukazi ng'alya bulungi society yaffe ene eyowakati omukazi ng'alya bulungi omulabirira bulungi alya bulungi takola ki tajulirira talengera wali nga basiika akantu kasaala wali naye bwe kaba kasaala wali naye nawano kasaala abo tebanoba nolwekyo ekyo muli bavubuka mukigenderere ate totumanga mukikazi mu katale nti agenda kugula nnyama omukinjaja sente ozimuwadde omukinjaja nga nnyabo oyagala kiro mmeka nti yemu nga amuwemu kitundu ayongerako eryo essavu lyakusiika abajjayo esente okuzimuwa namuga nti genda awo ebiddiriro bitegeera tegeka gundi ebintu bye bya wiiki omukazi akole ki bino ebyakameeza ebyo bafissa nnyo yemu ku nsonga lwaki bafissa nga bagenze mu katale oli amusiimye amuga ettooke twala ebiddirira obiraba bawoza bafissa ku zaakameeza bawoza bafissa ku zaakameeza engeri gyazifissaamu embeera bwetyo fe tubirabye tukagamba tubadde nnyo mu bitundu bino ebimu tuli mu rural setting naye era nga obiraba ate nga wano mu kabuga kaffe awo obiraba omukinjaja wamaanyi nnyo kakati tugenda kuddayo twakomye nga muli mu gurupu webabatadde webabakuŋŋaanyiriza emmere yaliwo abantu babadduukirira babawa yalinga kampu erimu abadduse mu bitundu by'olutalo naye ffe twali kumpi bafamire emu abalala bajjanga ne bayitawo ne beeyongerayo naye nga ffe okusobola okubeera twali gundi mu ssomero nga lyeri ku parish twatuuka ku bakulu ne tubagamba tudduse naye tusaba kutuwa gundi ne batuwa classrooms ne tusettlinga kakati awo we twali era we batudduukiririra abakulu batuyisa bulungi nnyo ate ne batukungira n'abakristo abajjanga okusoma abange tulina abawunzi twawunga emundu yatuwunza ne tutambula ne tugenda ate mu lulimi olunalanda empunzi oguhunga empunzi be bali abagobwe Rwanda ne bajja muno mu Uganda babayitanga empunzi naffe tutwala ekigambo ekyo ne tukiteeka mu lulimi lwaffe nti naffe tuwunze naffe tuli mpunzi mundu yatuwunza kakati nga mwabeerawo kumala kiseera kyera muvaawo muti twamalawo tuyinza okuba twamalawo omwezi kati omwezi bwe guyitawo ng'emmundu yeeyongedde mu maaso eno waali wasigaddeyo empulunguse kakati amawulire gajjanga abasajja b'e Tanzania si babi bwe bamala okuwamba ekitundu abantu babayisa bulungi tebalina mutawana nabo ne bagamba abantu bamwe abagenda mu bagambe bakomewo naye
naffe amawulire ne gajja ne baga nti kakati eri ebitundu byabamaze okuwamba kakati balabika batuuse e Masaka. Kakati ne twagala okusala amagezi emmotoka esigaleyo. Kakati ne twetikke emigugu gyaffe ne tutambula tudda mabega. Twava e Kitaasa ne tutambula nga tujja tukwata mu makubo ago ne tugguka enkoni awo bayitawo Kyabbogo ku lubiri lwa Kabaka ne tukutula. Naye nga sinaba kutuuka awo waliwo ekitundu bakiyita Kisagazi. Abasajja ba Amin bagwisa obwenyi ne batunuligana n'aba Tanzania. Nakugambye dda nti wano ku mukono nga batunulizganyiza omwe ku mmundu eno olutalo olw'okutuliziganya emmundu zino entono. Abaserikale n'abaserikale abasajja ba Amin baali b'amaanyi naye olw'emmundu eri esaggula yabagobanga yabatiisa ne beeyongerayo. Emmundu yavugira ekisagazi nga twetise Kisagazi ng'alinga emayiro nga 2 okuva we twali tutambulira naye omanye envuga y'essasi ng'olinga awulira nti liringa wali likubira mu mutima tumanyidde byamasasi. Ne tubagamba abange mugome ne tusooka tuyimiriramu okumala akabanga okutuusa amasasi lwe gaasiriikirira ng'ate aba Uganda baali batono ne bayongerayo naye ng'awo emirambo nabo gigudde. Ne tutambula ne tweyongera eka tuusa lwe twatuuka eno eka twasanga abantu baffe gye bali nga n'abalala gye bali naye nga ebyenkoko ebisolo byonna babirya byonna biririddwa. Ontyo nate mu kitundu kyaffe ekiddako tugenda kubeera nga tutandikirawo omukulu Mujjumba nga atunyumiza biki ebyaddirira naye te mu kitundu ekiddako okusingira ddala omukulu agenda kutunyumiza naddala ku nsonga y'Abaganda kubanga musajja Muganda agenda tunyumiza lwaki Abaganda naddala bayitibwa okubeera nti bali bankwe. So tosuba ekitundu ekiddako nate bw'oba olina kyoyagala okubeera ng'oyongera okubeera ng'ogattako osobola ogenda mu comment section obeera ng'otekayo ekirowoozo kyo nate nkujukiza nti teweerabira okusubscribinga era n'ekirala nti bw'oba olina emboozi gy'ogala okubeera ng'ogabanako naffe osobola okubeera ng'oyita ku 0787 5 poziko n'ekirala okwongera okubeera ng'otuwagira tukola ebintu tubranding ebintu tubeera ne t-shirts ez'enjawulo tuzibrandinga tuteekako logo yaffe tubeera ne bottles ez'enjawulo jumpers umbrellas n'ebirala era osobola okuyita ku namba y'emu eyo eya 0787 5 n'obeera nga nate omanya ki ky'oyinza okubeera nga ofuna ku t-shirt enkofiira cape umbrella bottle t-shirts n'ebintu ebyenjawulo osobola okubeera nga tubibrandinga. Osobola n'okuba nga gw'olina ky'oyagala naye ng'oyagala kibeereko brandi yaffe eya Lubega Ibrahim Kasinga akajja obunaku n'okitugamba ne tukibrandinga ne tubeera nga tukikuwa tusobola okikutuusaako wonna wooli. Nkweyanza nnyo webale nnyo webalire ddala twagaliza okubeera obulungi tosubwa ekitundu kyaffe ekinaddako.